kuwera ndabe nyimba ni mukuzimala hivi ubere mpola mayi nga munana kusigwa kusatu kuserena wala kuserena ofuna bulungi ofuna bulungi mpuliriza njagala owulirize eddoboozi ly'abantu eddoboozi ly'akati nze ennyimba esente zange myeno zisatu zirina kujjako okubakulizo njagala ennyimba soleero omala oziyimba nga goweddeeyo nampedde ezo nziridde ofuna bulungi buli nnyimba nga lwange redmake 47 mubadde mulina kye mubuuza mwami Abitex awo wenyini oli musajja wa His Excellency Robert Kyagulanyi ennyimba z'omusabye zikwatagana n'obulamu bw'abantu singa kamutanda n'akubamu oluyimba olulala ng'okyali mu audience kikyoyinza okola katugambe singa akuba oluyimba lwa muzeeyi akalulukako tuli ku interview ya show kyenjagala okubagamba omupiira guli mu maaso g'amazima ofuna bulungi yamanyi kyagenda okuyimbira abawagizi amanyi abawagizi be kye baagala nekibataagala sisobola kujja wano nimuteeta amateeka mu konsati egyagenda okuteekera naye nga mujje tukirabire wali ofuna bulungi kakati awo koolo ali mu kooti y'abantu ogimanyi bulungi nnyo ojja gibuuza ku bayita kooti y'abantu agirozezzaako baneshene yange njaga tugivuge nga sho ya March 8 eya Ronald Mayinja tutambulira kati maliriza mwami Abitex kati njagala obalabere kulamu era kati mu bwangu ogambye Abitex wa musonyiwa kati ninyo mwami bulirizaako this is my show okay ng'ennaku z'omwezi 8 March tuyina show ku Serena Abitex wa musonyiwa butakukiriza okuyimba mu nkuuka ate nze ntondo wala nga tuwuliriza naye nze sitondo wala kyogamba batayimba mu nkuuka baafa osobola otuma Abitex akunga abantu babali eyo yes era Abitex kye kino kyaliko kye omulama gwaliko tereza omuzindalo mwana gutereza abantu era bakulu Ronald Mayinja mukwano gwammwe omuntu baakola ensobi bamusonyiwa babanga yagikola eri abawagizi ofuna bulungi naye alibe yeetonda n'alaga ebikolwa asonyiyibwa bagamba otalisonyiwa nawe tolisonyiwa Ronald Mayinja nze nganzi mbadde mbasaba temunvuma obukoofiira mbamanyi abaana ba kimaleyo abaana banuupu bafangolo Mayinja mudemu muwagira addemu afuna essanyu Mayinja oli obwedda ate nga music oyo wa band ne kadobo abantu baddeeka mu bisi bino ebintu bino ebyatwala tugende bino ebiyimba bino biraba bino bimbega bijja mu ddiyo ne bimani amawulire asigale ku kamera okay atamuza omulama gwa kamera mwami Abitex waddira entondo n'ozigatta mu kariya ya muyimbi gwe kenyini ogamba nti okumekibwa omuyimbi kintu kizibu nnyo yatubeera ku mulama gwa Mayinja yes gwa Mayinja awo tolowooza nti entondo ze wateeka mu bizinesi y'omuntu omulala zirina kingi kye zamu-affecting okumuganda okupafominga mu audience enene ng'ey'enkuuka nakyenjagala okubagamba enkuuka enkuuka ekyaliyo wakyaliyo enkuuka nyingi enkuuka si Uganda jasirika babuuza ono jagala nonyonyole tubeere ku shene ya March ofuna bulungi Ronald Mayinja amaanyi g'ennyimba ze yayimba ofuna bulungi musindi munene ofuna bulungi kuba yabeerawo okw'emyaka nga 15 nga looya w'abantu nga leero balina sente naye okutagala mu okwo buli muntu akola ki atagala n'amala n'akola ki nadda ekyo nno Kyagulanyi atera okukikozesa n'agamba nti abantu tubawenga chance naye yaweebwanga kyali ekikulowonyesa fangoli ate yawa Mayinja chance si yagaba chance ate fangoli yakomya Mayinja platform yakola ensobi nyingi abantu ne bakola ki abantu abo simanyi Mayinja wagenda wali n'agamba namukwaya bamufuna bubi kakwata enyimba nekyagula omusajja gwe bayita Ronald olwakalanga okuyakola Abitex osubira eri ku live yange ofuna bulungi n'agaba bannaye mbanga nakola ensobi abawagizi bange mukole ki nzirayo ku bayibuli nzikizanyi mu Katonda
Otalisonyiwa. Nawe tolisonyiwa. Ofuna bulungi. Oyogedde ku second chance. Omwami bamuwa second chance. Chance tebere. N'agamba nti alideservinga. Alina omulala gw'alideservinga. Omufuna bubi mpulirizaako. Yagamba abawagizi be. Ofuna bulungi abantu bakitaputa ne bakiteeka ku Kyagulanyi. N'agamba tayagala chance ya Kyagulanyi. Nja kusaba Mwami Abitex agamba abawagizi be. Mwami Abitex tusuubire okutwala Mayinja mu kitebe ekyokulira. Ekitebe ky'empulira kyawo. Ekya NUP. Ate nze NUP ndiyo nga mmemba. Ofuna bulungi? Tosobola mupolopota n'omutwala. Bayinza n'okukera ku makya. Kyogamba omuntu bw'atagenda ku NUP takola kyo. Barasememba bangi nnyo bakola kyo nga tebali ku NUP. Nga tebagenze eyo ne bafuna. Ng'eya Mayinja. Aliyeni egende ku yafuna abantu. Mwami yafuna abuuza agyoteekateeka. Baba expectinga manyi tewali yali andabyeko nga nnyimba. Tewali. Omuntu yekagenda okulaba nga nnyimba yagenda okujja ku Solina nga 8 March Women's Day. Kubanga nange singa sinze ngenda okuyimba nalibaddeko ku sheyo nenda. Osuubira okuwa abantu Ronald Mayinja 47 Ronald Mayinja kwegaba all is gold. Ennyimba zange okuva gye nvudde budde bujja kusala kuba nnyingi. Naye nja kuwa abantu ekisinga obulungi. Munzikirize abannamawulire bannange okuva ku media houses. Never wafuna ekizibu nga waliwo yali akifunyeeko. Kitegeeza nti kiri ku ggwe wekka wabula it's your turn to serve. It's your turn. Mayinja oba oyogera oluzungu beera neeraliikirira. Yakava America. Kati noonya. Kuba mulundi gwo gw'okuweereza ekizibu ekyo. N'olwekyo tokitwala nti yenkomerere wabayo abakiyitamu edda. Naye omuntu atuuka mu mbeera nawulira nga ayagala nakwejja mu bulamu. Ekayimba kwe nayimba eti kubanga tonnakikola. Nze ebisinga bye nali nti byantukako. Naye ne bijjanga tebindeka nga ndi muki. Kati gwatidde tewejja mu budde si yenkomere waakiri bwe mba n'omuntu. Kale nnyonyooko naazo kusanga oyo yamuwa. Omulala. Mukulu Abitex. Osobola okutegeka Mayinja ng'akuwadde omukisa. Mayinja era show zange zonna ezisigadde zino nanga nezino musajja wa ntondo naye entondo zinzigwako mangu zisiba busungu era ku boxingidde tugenda kubeera biiki zonna gye tugenda okulanga Easter Monday era talinayo show yonna gyagenda kuddamu kutegeka Mayinja abuleko ate ne bamemba bonna ne bapolomota bonna benkulembera agenda kwewubanga bwolaba big eye buli kipande agenda kubeera